Ng'abavubuka naddala abasajja tujjamu ekyokuyiga kubanga kikola nnyo amawulire nti omukazi yasse omusajja lwa bwenzi naye abasajja bulijjo wano batta abakazi story muziwuliro linaafubutuka e Somalia ng'omukazi simanya alidde ssente ze yamuweereza n'ebirala n'agassa mu kyemba n'akuba n'abaliraanye waawo n'abatta. Kati ffe abasajja tuyiga nti tusharinga feelings ezimu n'abakyala bano ayinza okuba tayina mundu naye nga naye bwe wanditadde mu mukazi ssente n'osanga ng'akukuta n'omulala naye bwe kimuluma. Obuzibu obuli wano si mpisa mbi si mutima mubi si kuba nti muntu mubi feeling bwe buzibu nga naye bwe zikuluma nga munaku betrayinze akuliddemu olukwe munakwenzeeko n'omukazi kimuluma. That's why mbagamba nti bino byonna ebibeerawo mu bulamu bituwere soni. Omanye wawo okoma ku munno omanye wawo okomya obwenzi bwo basajja mmwe bwebanga simu ye yaviiriddeko omukyalo ono okufumita bawe omanyi ki ekyabadde mu simu eyo? Bw'aba yalabyemu nga mikwano gyo babaganda babadde abaganza gwoyinza kukikolera kingaggwe. Abantu abamu tebamanyi we bakuuma busungu ate njagala babuulira baami mmwe basajja bannange nga naawe bwe kikuluma nti omukazi omutaddemu nnyo akuyiye n'abakazi nabo kibakosa kuba mmanyi abakyala bangi naddala bano bakampasa akwata ssente azisaba maama we n'azikuteekamu nga kwe mulya kwe mupangisa n'okupangisa mutere mubeerewo. Omuntu watuukira okulimba bakadde be akuyimirizeewo ddala omuntu oyo bw'omuleetinga down awulira atya? Omuntu waliira mu maama we olukwe ne yeefumbiriza nga takkiriza ddala bw'omala n'omuuyiwa oba tomwonoonedde obulamu. Simanyi oba ntegeerekeka njagala mutunuulire nga gwe bwe kikuluma nga bw'owulira abasajja bwe bakola amawulire kuno nti naweereza omukazi ssente zaye nga ndi Somalia simanyi nga ndiwa nkomyewo mbakubye amasasi n'abaana mbasse n'omukazi bwe kimuluma nga naye omwonoonedde obudde bwe. Ayinza okuba talina mundu nga batera kuba amakazi ze babeera nazo. Ayinza okuba atasobola kupanga lukwe nga bwe ntera kubiraba kuno naye asobola okukozesa amaanyi ge. Tufune we tukoma ku bakazi nga bwe kikuluma ng'ayenze naye feelings z'olina naye z'alina. Ejjoogo lyammwe eryo n'ofumita mikwano gy'abakazi n'ofumita basisita be message bwe ziri mu simu yo n'obuvidiyo mu bwerikodinga. Omukazi ono olowooza awulira atya? Yalekayo n'okusoma lwaggwe bazadde be baamuvaamu ku lulwo baamugaana okukufumbirwa n'asalawo sacrificing obulamu ayawukane nabo ku lulwo. Byonna ebyo obireetinze down okola fujjo ku mukazi. Abantu bajja kusaanyawo obulamu bwabwe kubanga n'okubeera naawe kwali kusaanyawo obulamu bwe. Ajja kusaanyawo obubwo kubanga wasaanyawo dda obulamu bwe. Omanyi abakazi abaawukanye ne bazadde baabwe nga baamugaa tofumbirwa musajja oyo n'akwesiga olw'omukwana agenda okusanga mu ssimu yo ng'olinamu n'obutambi buli sisita wajja omuyambako ewaka gw'olya. Yattadde obulamu bwe mu bakadde be ajja kugenda n'obubwo. Nze mbabuulira saagala nnyo kusala gwa kawala oba gwa kalenzi naye njagala kubawa kyakuyiga. Bavubuka bannange nammwe walolwe mukisussa awo sigala omukazi ogwaleese ewaka gw'olya gw'okola bw'oti gw'okola bw'oti effujja eryo mujja kufiirwa obulamu bwammwe kubanga kyemuwulira nga bayenze nabo kye bawulira nga muyenze. Olw'okuba osobola okuboggola osobola okukola ki? Munnange abantu abamu ajja kusalawo okusaanyaawo obulamu bwe n'obubwo ku lw'ekyo ky'oba omukoze kubanga mwe mwakimanyira nti ojja kuyendayo n'obulamu bw'omuntu gw'ogende nakyo naye omukazi ajja kukomya obulamu bwo. Anti bandyeyawukanye basajja bwe batyo nkubuulira abasajja bwe batyo naye nkwonoonedde tuition wange. Basajja bwe batyo naye wanjawula ne bakadde bange. Basajja bwe batyo naye wanzaalamu omwana
basajja bwe batyo naye onnyonoonedde future. Omuntu atunulira nga takyalina gy'agenda mu maaso nawala nnyo n'asalawo mwonna muwummule. Siwagira kyakutta abantu naye mbabuulira abantu basobola okugoyinga astray. Omuntu ekibi kisobola okumwebalabiza Katonda. Mulekerawe effujjo. Ekibi kisobola okumwerabiza Katonda abaana ba taata. Gwe byo byogerereyo yandikuttemu ebibye n'agenda yandikoze bwe nga tekinnakutuukako tonnakwata tuushoni w'okumuwa musajja. Ng'omwesijje gw'olabamu omusana gwo n'akukyaya ne bakadde bo n'akuleetinga down. Hey. Mukwano. Tomanyi kuba nti musajja gw'obadde oyagala na gw'obadde weesiga. Kebera mu ssimu ye ng'abadde alya sisitawo. Ekibaluma si bwenzi naye jjoogo. Tiye ku bakazi bonna n'osalawo olye ku muganda wange. Olye mukwano gwange. Hey. People. Go siro people. Nze mbabuulira. Ate bakazi bameka wano basiba bakuba amasasi. Wano nalye Ruzira juzi. Myaka mitono nnyawe Ruzira. Omusajja yava Sumali yeyo n'akuba omuganzi wa masasi n'akuba wa boda boda n'akuba n'abakazi abalala abali mu kasaaluni ne banneiba n'abakubira mu nti mwabendesa mukazi wange. Abantu ne bakiwagira nti omalidde omuntu obudde naye mmanyi n'abakazi abatadde tuushoni waabwe nga bazadde bo banaku n'osalawo banyigirize mu mbeera yonna nga n'okusoma tosoma obeezeewo bbaawo. Bbaawo n'akakutema buli sisitawo gw'okyaze ewaka gwali okola ki? Sigambye nti story eno bwe yabadde naye mbawa ku mbeera ki ezisobola okujja omukazi mu mbeera n'atuuka n'okusaanyaawo obulamu bwe. Bwe tuba twasalawo tuyingire mu bufumbo tukkirize tubeere mu bufumbo. Bw'oba oyagala kufuna bakazi bana fuuka omusiraamu. Kibeere mu ddiini, kibeere mu mateeka, omukazi abeere mu bufumbo ng'akimanyi nti oyinayo omukazi omulala oba ojja kumugattako bajja be. Nkitegerekese bulungi. Abeere ng'akimanyi mulimu abakazi abatasharinga feelings, abatasharinga muntu. Mujja kwereetera ebizibu. Ejjoogo eryo ejjoogo. Kazi tuli nabo mu mayumba naye nabo bantu bannaffe. Nga naye bwe busobola okukwata obusungu n'omukuba ekikonde n'afa. Naye bumukwata. Nga naye bw'osobola okukiwulira nti yeebase ne bulaazawo n'oyagala okwejja mu bulamu bw'ensi eno okwabulira famire naye bwe kiba. Simulekerawo ejjoogo nti mmala bwenzi ffenna tuli bantu be bamu. Yakonka baleseemu. Mwabamanyi bwe mugenda okukozesa fidi eno nga bwe mwagala. Sinnasekeeterera ku mufu. Sinagamba nti kirungi okutta omuntu naye mbabuulidde ekiviirako bino. Ejjoogo mu maka wawasa omwana w'abendi naye toggwa kufumiitiriza buli gwaleese waka. Omwana w'abendi asacrifice nze buli kimu abadde nawe mu nnaku yeeganye ne baganda famire ye. Alidde mu lukwe maama we yeeganye ebigambo bye. Adifayinze school fees bamuwa bwamukuwa bwakubeezaawo ng'oyagala sister we ng'oyagala maidi. Mujja kuloza ku bukambwe bw'abantu bwe mutalekera awo jjoogo mala basajja. Kyobola nti nze ndi sister Kelvin namanya wenkoma weewanika ku mukazi enkya ne bakira baakuleeza amabeete. Ndi sister wedde emirimu omukazi bwange nti genda ofumbe ngenderawo. Kazi bwange nti kankebere ku ssimu muweerawo. Bakeera ku makyanga baakuleeza amabeete kwegulumiza.